ise wiki namba nga abaana ekyo kimaze obbatuukako General Moses ali yafudde. Ali bwe yafudde gavumenti ya General Museveni wano baafunye amagezi n'okwolesebwa nti nedda katufune helikopita tugiteeka. Alright, President Yoweri Kaguta Museveni ebibye ebyongedde ddala okubeera nga byononeka obunkenke mu State House oluvannyuma okubeera nga ateekebwako omusango gwa negligence oluvannyuma lw'abaana okukola accident n'agaana okusindikayo helicopters. Ate omukulu Moses Ali bwe yafudde yasobodde okubeera nga asindikayo helicopter. Imagine omuntu yafudde wabaddeyo abaana abali eyo mu kitwandiyise Regional Referral Hospitals nga tezirina amalagala gasobola okubeera nga gaba sustaininga okubeera nga ebyaddala basurvivinga injuries ze basustaining oba ze attaininga mu biseera kuba mu kaseera ako ke bafunamu accident. Video njala tugiwa obudde ogyetegereze yonna mpaka weggwayo omukulu omuwulirize tubula ebirozo mu comment section guli kusaidiye oba oli kusaidiya President Yoweri Kaguta Museveni batana bakubeera nga subscribinga video gimpereka like omukulu agoli mu kubeera nga olaba ku screen yo havuddeyo olunaku olwaliro nasobola okubeera nga akutemera emisango President Yoweri Kaguta Museveni bwe yagaana okusindika helicopters okukiima abalwadde abo abali sustaining injuries eziri very fatal naye oh my god abana abamu kimanyi bafiira side z'embale era video nsoko gyerabireko otubirirezo mu comment section oli ku side ki. Nakoze video ekwata ku Muwanga Kivumbi mwagirabye abamu yabadde yakamala essaawa 10 nga amaze ogiteeka ku TikTok ng'abantu emitwalo 11,000 be baakagiraba TikTok n'egijjayo nzize okuddamu ebigambo ebyabadde mu video eyo kulwammwe abatagirabye. Nabadde mbategeeza nti ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno ogw'omusanvu 2026 abasajja baali mu motoka kika kya drone ne bagenda ku poliisi Empigi mu ofiisi ya RPC ne bamuwa ebiragiro ateekewo road block ku poliisi Empigi bayimirize Muwanga Kivumbi. Bano gwe baali bamaze okufuna amawulire nti ali mu lugendo lwe olumujja e Butambala okumuleeta e Kampala. RPC w'Empigi yaduumira abasajja bomuli ne DPC ne OC traffic ne bateekawo mu bwangu obw'ekitalo road block era Muwanga Kivumbi bwe yatuuka poliisi n'emuyimiriza. Awo nno abasajja bali ab'omu drone ne bajja ne bamujja mu motoka ye nga poliisi eraba ne bamuteeka mu drone ne bamutwala. Bino byonna byaliwo nga TV ya NBS etulaga live. Bwe wayise weeks 2 nga Muwanga Kivumbi talina poliisi egamba nti ye mulina tewali kooti gye bamuleeta kumuvunaana bannamateeka abe kwe kugenda mu poliisi eragire ebitongole bino ebikwata mundu omuli poliisi n'amagye bireete Muwanga Kivumbi. Komishona omu bwe akwatibwako ensonga zino bwe yavuddeyo okwogera ku lwa poliisi yategeezezza ensi nti bonga ekitongole kya poliisi tebamanyangako mayitire ga Muwanga Kivumbi. N'ategeeza nti bo baakoma okumanya ku bikwata ku Muwanga Kivumbi wali nga bamuyimiriza naye engeri gye yavaawo nabaani abaamutwala yo nga poliisi temanyi biri wano mu Uganda. Nenkutegeeza nti weeks 2 emabega abaana bafe okuva ku ssomero lya King David bagenda ekapchulwa ne bagwa ku accident mubamanya abaana abafa naye mu gavumenti ya General Museveni temwali mu muntu alina magezi ganjawulo oba kwolesebwa kusaasana kulumirwa abaana bano ategeere nti abaana bano gye bafunidde accident eri amalwaliro gayo tegenkanankana ga Kampala. Katuyamba abaana bano tuweereze helicopter poliisi erina 3 amajoba galina mmeka bajjeyo abaana bano babaleete e Kampala mu malwaliro ag'amaanyi oba oli awo bawone. Kino tekyasoboka ekyaviirako abaana abalala n'abaali badde basobola okuwona okufa olw'embeera y'amalwaliro gye babatwala eri. Bwe waayise wiiki namba nga abaana ekyo kimaze obbatuukako General Moses ali yafudde. Ali bwe yafudde gavumenti ya General Museveni wano baafunye amagezi n'okwolesebwa nti nedda katufune helikopita tugiteekeko ebipande bya General Moses ali yeetooloola eggwanga bambi ng'ekola ki eribikira bannayuganda nti Moses ali afudde rest in peace. Kino kitegeeza nti mu nfuga y'abantu bano omulambo gwa Moses ali oba okutambuza amawulire mu ggwanga nti Moses ali afudde helikopita n'etambula eggwanga kyabadde ky'amakulu nnyo okusinga obulamu bw'abaana bali 10 abaagwa ku accident. Mu bufunze omuntu ayinza okulowooza nti mu kaseera ako baabadde bano balinga abatulaga nti kubadde General Moses ali afudde asigala ye wa muwendo nnyo mukolera ebitiibwa na buli kimu kyonna okusinga okutaasa obulamu bw'abaana bali bye byabadde mu vidiyo eyo. Namazina enkutegeeza nti omwaka oguwedde mu mwezi ogw'ekkumi mutabani wa Mike Mukula yafuna obuzibu
Essoloti abamu baali bagamba mbaali bamuwadde ki obutwa mubijjukira Mike Mukula bwe yavaayo okwebaza nga mutabanyi waawonya oluvannyuma lw'ewiiki nnamba yategeeza eggwanga nti yeebaza nnyo General Muhoozi Kayine Rugaba olw'okubanga yaweereza helikopita y'amagye okuva Entebbe mpaka Essoloti ereeta omwana oyo bambi mu kutaasa obulamu bwe nti naye helikopita eno egenda okutuuka Essoloti nga waliwo ne helikopita endala eri awo eyimiridde naye nga bano olwedde baayise wansi balina Kalama eyiganga ko ye nti era helikopita eno yamala n'ekyusa n'ejja emagamaga n'eryoka ebajjaawo okubaleeta e Kampala ekyayamba mutabanyiwe okufuna obujjanjabi mu bwangu n'awona. Kino kitegeeza nti omwana wa Mike Mukula omu obulamu bwe bwali bwa muwendo nnyo okusinga obulamu bw'abaana bano kubanga yeno yali tafunye na accident yeetaaga emergency ne baaweereza helikopita ne tusigala nga twewuunya oba General Muhoozi kuba n'abaana ye teyawulidde nti baafunye nabo akabenje era bannayuganda beetaaga helikopita ng'eyo okubayamba. Olaba ensi gye tulimu kaakati ne nkutegeeza nti nze neewuunya nti n'abamu ku bazadde abaafunye obuzibu buno abaana baabwe okufa muteeka okubeeramu ab'NRM nabana abalina abaana abaafunye ebisago muteeka okubeeramu ab'NRM naye obadde okimanyi nti era bajja kusigala nga bakutegeeza nti eno gavumenti yeesinga bukyanga Uganda ebeerawo. Eyo y'endowooza gye tulina nti abantu bafuna ebizibu nga bino aye era tibatoola mu kyakwega kutegeera nti eno gavumenti tiyaife ng'abantu ba buliido eri ku beeneyo beeyamba beekolera imwe abaana baimwe 10 obulamu bwabwe nga bali kufa tibumaatalinga aye omwana wa Mike Mukula ati mulala obulamu bwe kikulu baweereza helikopita. Moses ali Jeno nze siwakanya bitibwa bamukoledde kuba yabikolerera naye abaana bana abalamu mwali baddera mufunamu amagezi oba okusaasira naye nadde Ministry of Health temwabadde muntu alina kusaasira. Twalabye bu drone nga bufa mu makubo obw'abazadde bwe bugenda nga ambulance okujjayo abaana bano naye nga drone okuva e Kampala okugenda okutuuka abaana bano gye bali babavugi babaleete kigitwalire essaawa 8 okugenda n'okudda 8 so nga helikopita evugawo essaawa 2. Temwabadde mu Uganda mu gavumenti ya General Museveni muntu alina kusaasira kuyamba abaana bano ekyaviiriddeko n'abaana abataalifudde bangi okufa olw'embeera y'amalwaliro gye baabatutte. Ninze Henry Maganda Matia kyowolo otuddemu tola. Alright, nabagamba dda nti akasajja ako ka Abraham Luzi kakolera President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Muhoozi Kayine Rugaba ne mulowooza nti mbalimba. Vidiyo njaga tugyetegereze bulungi osooka ogiwulirize ongambe ebyadala mulowooza bano ba propagandist abanaasobola okubeera nga bateeka His Excellency Robert Kyagulanyi wansi oba just abali mu kubeera nga bali akasente ka President Yoweri Kaguta Museveni nga mazima bagamanyi Bobi Wine tebasobola kubeera nga bamuteeka wansi kubanga nabo amazima bagamanyi nti no ebyadala yawangula akalolo ebyadala Abannayuganda gwe basinga okubeera nga bakola ki abaagala. Vidiyo nyaga tugyetegereze nankyukakyuka leeyo vidiyo gimpereka like otandika okubeera nga subscribinga akadiga gye personalize okateeke mu personality service nga zino obeere ng'ozifuna mu budde. Bagamba bannayuganda ekintu ekyokusosola mu mawanga tewali maka wano gataliimu ggwanga ddala naye n'otugamba nti gwe byobufuzi byo bitambuliza kusosola mawanga nzira jjajjange Banyarwanda yennyini eno enyirira n'ekyenyi kiti kiringa kyambogo bwe kiti kakyala kange Kanyarwanda kati nze nkasula hey olususo olulaba teruliimu wadde enkanyanya mwatuwasa mutwegomba wano ate mali mutuvuma amwe abaana ba Nuupu maama wammwe ewaka Munyarwanda era buli lwawulira nga muwagala ejjambiya essaawa yonna ano batumweddize bakojja b'abaana Banyarwanda neno owulire aga Katonda nga mu promotinga waliwo ekitali kituufu balubongo yabawulira batya nga byanammwe ebibuyabuya omuntu wabeera nga mu byayina embalabe nalowooza yeye muganda ennyo mumanyi omulangira omukulu amuzaala emmengo mmwe migunju mmwe abavuma abantu nange manvumye naye tubagamba abamu tebamanyi na history ya Buganda aga Katonda muggulu omulangira omukulu omuzaana omukulu emmengo Munyarwanda twakamuzika ne Rwanda junju oba toyogera ati naawe tukoze bubi manyi baga ati mwogerwako lwaki ogamba nti mama wange Munyarwanda humva wahumvishe humva ekibazo kimwe nashaka amizi junju mama we Munyarwanda
kati abaganda bamu bawulira nga baswadde okukyogera omuzaana mulamba abaganda mwali wamu abayita abaganda ne wasajja kale maama we muki ne lwaki kiki ate nekya tebavaayo kwogera kakati ffe tuzinga lwaki mupromotinga erinnya naye tubagamba bambi bannayuganda okusosola mu mawanga kiganye abantu okukulaakulana ate ebyo no bitandise ku mulembe guno fedda bataata ku nuupu era nze ndabidde abantu nga bavuma abakulu emmengo n'okuvuma kabaka n'omulaba mukamwa nuupu ekyo honorable tukimazeewo tutya kubanga it's a joint effort okumalawo omuze guno oguliwo waliwo obunafu emmengo nawo wennyini nti abakutukulembera baali badde bajja ne badisclaiminga kati ng'ekyamawanga eddoboozi emmengo lyali badde ligaa nti kusosola mu mawanga si kyaffe obuganda kitegeeza muganda abantu abali awamu naye gundi Katikkiro Mayiga ow'ekitiibwa avuddeyo emirundi mingi ng'akyogera tiyakyogera bw'atyo nga bwe nkikugamba kuba senga bamanya nti omulangira omukulu abamuzaala Banyarwanda wali badde oswala okuvuma Abanyarwanda tebakyogera gwali oyiddeko nga bakyogera nti omuzaana omukulu wano omulangira kiweewaza mu Buganda maama we Munyarwanda tebalizeyo vuma Abanyarwanda ne mukyogera mu kukutu mu nkwawa I'm telling you tu senga wasajja yimye naga nti nze gwe mulaba wano ndi mulangira abanzaala Banyarwanda Banyankole baki temwalizeyo kukiraba ne buli omuntu linga ababaswaza mutulira mu nzikiza kimala kakati ffe twejjayo nze bajjajjange Banyarwanda okuva eggomba yennyinde eno amulekire twogere ku birimu bannayuganda obuntu obo obwamawanga ate nno obusajja buno butuwasawasa netubuzaalira netugozayozaamu ebifundikwa tuti nindi bumala ne butumanyira kakati ekimala okitegedde tubazaalira abaana balungi abamu mwalinga nziziiri enziziiri ogimanyi enziziiri ffe tubawadde ku kala kati mutumanyira nnyo ate ffe tuba bajju abajju baba n'amagezi tubazaalira abaana bamanyi n'amagezi ekyokubiri tukyafuga ffe tulina kuba bakulembeze ekyokufuga amaanyi gali mu bantu sebe amaanyi gali ate ffe tuli bisolo era ffe abantu sibe batekayo obukulembeze kati ffe tuli bisolo naffe tuli bisolo kati ekirala ekisinga okutawanya bannayuganda njala buli oli enjala gweruma alowooza Museveni yali ebibye ne bazadde be bannayuganda mbagamba mukole buli omu kola kyolina okukola toyiri gwobanja siri mwana wa nnyoko kola abakwatibwe omubbi yenna oba Munyarwanda oba Musoga akwatibwe oba Muganda ekyomubbi ne bwana batolusala nga keekabbi bakatwale nonsense twala omubbi abe mubbi bannayuganda bafune emirembe beyagalye mu ggwanga lyabwe ate ekisinza okukola obubi nti omubbi bwajja akola kyetuyita inflation anaabuula essente y'abalala gwaziina z'okoleredde ziba tezirina mugaso oba yayiwayo buki buyiiyi kye bayita inflation